program tuli mu World Report galubindizo olunaku luno olwa Monday abange kambabuulire nti mu ggwanga erya Palestine wabadde olutalo okuva mu mwaka ogwa 2023 walabiseeyoko okulonda okwa gavumenti ez'ebitundu naye nga tutandikiriza kankubuulire nti abasajja bano Abahamazi abali ku bwerinda batamanyi kiyinza kubanga kiddako kubanga ebigambo ebigenda mu maaso olwaleero wakati waabwe n'Abamerika n'Abayisirayiri tebamanyi oba banaasigala okulonda baakuzize bo tebaakwetabyemu newankubadde nga mu balonzi baalabise ng'ekituufu abantu bano babamanyi tegala okutegeeza nti abasajja bano Abahamazi abali mu kubbinkana n'Abayisirayiri n'Abamerika newankubadde tebaasimbyewo bantu kyempisa okuzira akalulu naye abalonzi bakira bwe babuuzibwa oba nga bamanyidde ddala Abahamazi nga n'emikono bawanika nti ye abo tubamanyi baatandika okufuga wano okuva mu mwaka ogwa 2007 okutuuka lwaleero lwe twogerera bino tubamanyi nnyo era tubawagira kati obuwagizi gye buli mu basajja bano Abahamazi newankubadde ng'ebifo ebisinga obungi musajja mukulu asinziira mu West Bank Muhammad Abbas n'afuga ekitundu eky'olwannanda lw'e Gaza mwatujala kubula nti ebifo ebisinga obungi banywanyi be n'abo abakkiririza mu kibiina kye baabiwuuse buva tugenda kulabawo tulabe lwaki Abahamazi bano tebeenyigidde mu kulonda kubanga bakeesa lukyanga nkoko ya mutamiivu tugenda biraba naye era yalala kubuulira nti mu ggwanga erya Amerika ekyamazima bukyali bunkeeke oluvannyuma lw'ebirala bingi ebizuuliddwa ku mutemu eyabadde eyayagadde okukazakaza musajja mukulu omukulembeze w'eggwanga erya Amerika Donald Trump olunaku olwajjo waabaddewo obulumbaganyi obwakoleddwa era amasasi ne gawulira nga gavuga nga gagenderedde awaabadde akabaga k'abannamawulire bwe baabadde awamu ne musajja mukulu Donald Trump kakati ebigambo ebizuuse oluvannyuma lw'okukwata omutemu yategerekese nti musajja mukulu Kole wa myaka 31 akabaluwa ke yawandiikidde abeewaabwe ng'abeetondera olw'ebyo bye yabadde ateekateeka okukola kizuuse nti obuufu bwonna yabadde abwolekezezza Donald Trump n'abasajja be bwe bakulembera gavumenti eno mu biwandiiko oba mu kiwandiiko kyawandiikidde akabaluwa kawandiikidde abeewaabwe abategeezeza nti si musanyufu n'akamu n'akatono n'okulembeze wa musajja omukulu Donald Trump kakati n'asalawo amugye mu budde oba oliawo waliwo abanaasanyuka olw'embeera eyo kakati n'ategeeza era nti yadde talina buzibu bwonna ku basirikale ku njuyi zonna okuleka singa babadde bamwamidde ne bamukolako obulumbaganyi yali tabayinaako kakuku naye ng'obuzibu bwe buli mu gavumenti ya Donald Trump omulunya mpuliriza njagala kutegeeza ono yeetondedde n'abeewaabwe nti ebinaddirira abanaakosebwa takigenderedde wabula bamusaasire ekyo kye yadde alina okukola awe surprise abantu abalina endowooza ng'eyiye abatali bamativu n'enteekateeka musajja mukulu ono Donald Trump yayisaamu ensi ampuliriza olw'okuva obulumbaganyi buno obwakoleddwa oba obwabadde bugenderedde okukolebwa ku mukulembeze w'eggwanga erya Amerika Donald Trump we bwajjidde nga waliwo obweraliikirivu nakubuuliddeko wiiki ewedde nti eggwanga erya Iran okusinziira ku bambega b'eggwanga erya Amerika baakizudde nti waliwo enteekateeka ekolebwa mbu eggwanga lino erya Iran nga lyagala okusitula olutalo lirujje eno mu ddwaniro mu kyondo kya Buwarabu mu Iran mbu balwetikke bagende balukube munda mu ggwanga erya Amerika Washington kakati okubuguutana kuno kwonna kwaguddewo nga bino abantu babimanyi kandi n'ebyasi ne bivuga babadde balowooza nti kyekyo olw'okubanga nno y'ensonga eyo leka tusooke tuyitireko era tulabe obwetaavu n'obweraliikirivu obuliwo oluvannyuma lw'Abapaaziya bano ab'Iran b'Abapaaziya n'Abamerika okulemagana okusisinkana gw'okwogerezeganya okwandibadde kugenda mu maaso wiiki ewedde mu ggwanga erya Pakistan mu kibuga Islamabad we twogerera gwe munyampuliriza musajja mukulu omukulembeze w'eggwanga erya Amerika Donald Trump asobeddwa eka ne mu kibira olw'okubeera nti ab'Iran bano benkugambye kyenkana bali mu kumuzannya jangu nkwekule okimanyi nti musajja mukulu Donald Trump bwe yategedde minisita w'ensonga z'amawanga amalala
Abbas Aragachi yabadde agenda mu ggwanga lino erya Pakistan okubaako byayogerezeganyako n'abakulu baayo, ne Donald Trump n'alagira abasajja be okuli Jared Kushner ne Steve Witkoff nti abange muzambale nammwe mugende eyo. Kaakati bano wategedde oba kankubuulire baasoose ne bakuumira awo ku bulinzi nga balinze babalagire ekiragiro kibalagira okuva mu Donald Trump oyo omukulembeze ti kaakati mulumbe mugende muteese kubanga omusajja ono gyali mugendeyo. Naye munnange babadde balowooza okubuuka bagendeyo, amawulire baagategedde butegeezi gwe babadde bagenda okusisinkana bye yabadde agenza okukola byadde tebibakwatako era tebyabadde byabwe n'akamu n'akatono. Kakano munnange ne bwe yandibadde nga yeggwe bwe yanditegedde nti omukulu kakati asimbudde avuddeyo era tewandigenze bwatyo, musajja mukulu Donald Trump yasazizzaamu olugendo olw'abano ababadde boolekedde eggwanga erya Pakistan. Naye ebigambo byawulikise Donald Trump era n'atajjira kubanga ono gye yagenze omukulembeze ono ku mutendero gwa minisita w'ensonga z'amawanga amalala ye yagenze teyabandaddeyo kubanga yabadde ayolekedde ekibuga ensi Oman ng'eyagenze nayo banyumyemu n'abakulu obuuyi obwo balabe engeri gye bayinza okukwatamu ensonga zaabwe naddala ez'olutalo olugenda mu maaso mu kyondo kya Buwarabu. Naye Donald Trump yeekanze bwe yawulidde nti omusajja eyagenze asiibudde nti ate kaakano akomyewo kubanga yakomyewo mu nsi eno eya Pakistan. Ono Abbas Aragachi yakomyewo era n'asisinkana abakulu baayo. Kati era Donald Trump n'agamba abe yabadde ateeseteese okujja ti abange mugire musajja gyali mugende muteese. Kakati ono naye era teyabandaddewo. We twogerera we baamalidde okweteekateeka bagaye nti balinnya okujja mu ggwanga erya Pakistan ate nga ye asimbudde olwo ayolekedde eggwanga erya Russia mu kibuga Moscow bamale bategeeragane n'omukulembeze w'eggwanga erya Russia banyumyemu emboozi egw'amakerenda wakati mu kunoonya ekiddako n'ekyokukolebwa ku lw'ebyo ebigenda mu maaso mu bo lye balowooza nti jjoogo lya ggwanga erya Amerika eritasaanidde kubateekebwako. Kakati mu mbeera eyo bwe yagenze eyo mu Moscow mazima Donald Trump n'abisazaamu n'aga nti abange temugenda anaatulaba tugenze mu ebyo anaaba mwana wa mwana. Kale bwe kinaaba nga kibaddewo nga ddala abasajja bano ab'e Iran bakkiriza twogerezeganye tunaayogerera ku ssimu gwate munaye tunaalaba tugwa kawansazi kubanga twagala okweteeka mu ddene okugenda okusisinkana bannende ab'eggwanga erya Iran tetujja naffe kugendayo leka tunaabiwuliza tadduukirira nduulu naye tunaagendera ku ssimu kwe tunaayogerera kasita naye ewulira. Bw'ati omukulembeze w'eggwanga erya Amerika bwe yayogedde wakati mu kwekkiriranya ng'agamba nti obusajja bumusobedde buli wadda bumufudde jangu onkwekule kola bwoti nti aye nedda ebigambo bimutabukidde naye nga bwakiri we tutuuse olwaleero ye mwene yandyagadde wabeewo okukkiriziganya. Naye maama abasajja bakyakombye kwebaza eriibwa bakonedde ddala bukongo tebaagala kubaako kye boogera na ggwanga lya Amerika kubanga baagamba linnanfuusi. Njagala kukubuulira kino gye buli eno buli eyeegayirira bano abagaa nti bannange muteese n'Amerika eyo ebigambo biggwe ate n'Amerika amawanga gatandise ogibuulira nti Amerika tyawe ettumba lyotaddewo obusajja yesu oyinza obulabanga obutene naye mwana wabbanga naye wasula emiryango teweebaka kale mbadde mulwana akumanyi n'olw'ensonga eyo teekawo osobola n'okumubuulira gwe wennyini oga nti kaakati tuteese wano naye tugenda kukola bwe tuti. Naye ebyo bw'olemezaamu Donald Trump ekintu kino kyandikulya kubanga tukyetegereza ekyamazima kifaanana ng'ekitalina lugendo wetwogerera naye ng'obusajja buno ate ababuwa amagezi bwogerera ddala kaate ng'omusezi agula essowaani kandi abange ekituganya okuteesa ne Amerika ono si kirala bunnanfuusi ate okutuusa nga ajjeewo emisanvu gye yasuula ku myalo gy'eggwanga erya Iran naawe wonna waakuumidde n'amagye ge n'agajja mu kyondo kya Buwarabu araamwala mayini ekafuuwe tetugenda kwogerezeganya na mubi ono oba kiganye katufe tuggwewo nga we yatiisatiisa
naye tetugenda kugendera mu bya kisirusiru. Kano sajja mukulu Donald Trump awo ali mu kwegeyaamu, ali mu kwerowooza okulaba kyazzaako, kubanga newankubadde nga simu gyayogedde nti kwayagala okwogerera akooye bino ebyokuzunga n'okuyimirira mu kkubo ng'olinze abakulu batuuke, naye kuteesa akwagala kubeewo. Kyokka newankubadde nga alabika nga yagoba kino kisobole okubaawo omunyampuliriza ekyokwogerezeganya, wabula naye ataddeko akakwakkulizo naga nti bino ebintu naye abikooye, okumanya abikooye akyayinza okuddamu okwogera nabo ngugaye nti kusimu bwe baba nga baagadde, naye akakwakkulizo akaliwo bo be balina okusooka okukuba. Abagobyegobye ekiseera ekimala abange bw'otava ku mulungi ofoowoza. Kakati agambye bwejjula omukisa akyaguba wadde basobole okwogerezeganya, naye bino ebyokuga nti bagenze Pakistan alabika nga anaabijjamu enta okuleka nga waliwo ekinene ennyo ekimubuuliddwa, naye okusinziira ku byalaba olwaleero onajjukira nno gwe munyampuliriza nti kakati omusajja ono omukulembeze w'eggwanga erya Amerika lwakuba nti eddoboozi lifaanana ng'erikakkanye wakati mu bukambwe bwe yayogeza okusooka, yatandika yeekoboggoza n'abuulira bano ndiga bwe baganye okugenda agenda bakuba abasesebbule abazeeyo mu mbeera eya Stone Age eri ebyatandikira ensi ng'etondebwa. Bano nno baamufaako, baagenda bugenzi mu maaso n'okukola ebintu byabwe. Kakati kyova olaba nti n'ekino ekikolwa ekyakoleddwa minisita ono Abbas Argaki nakyo kyakulumya, kirumya kubanga teyandigenze ate naddayo, yandibadde amanya nti ekituufu bano bajja kujja kale kambagambe banninde waakiri ali okuva mu Oman nga tenzire twogerezeganye olwo neeyongere mu ggwanga erya Russia. Ebyo byonna tebigenze nga bwe balowoozezza, kyekibalumiza emitima naga nti naye abasajja bano kiki kye beesiga. Kakati singa tubakuba ddala tebayinza kwekwasa naye nga bo bakubika, kubanga n'olwaliro njagala kutegeeza nti ekituufu bali mu kweteekerateekera embeera yonna eyinza okuddawo mu ngeri y'olutalo. Baabakulu mu ggwanga erya Pakistan ne gye buli eno bakyeteekerateekera embeera eno ey'okwogerezeganya wakati w'amawanga gano Amerika n'eggwanga erya Iran, newankubadde nga bakyakobottokedde busa naye balina essuubi lya kitooke kito nti oba oli awo gwe wamma banaabaako ke bajjamu, kubanga newankubadde nga agenda akaaba tebagaana kumulagiriza. Ne bano bakyanyiinyintidde ddala okulaba nga boogerezeganya ne ssekinoomu ku patizi zino Amerika n'eggwanga erya Iran okulaba nga bavaamu ekigambo. Olwo nno Pakistan esobole okuteeba ggoolo yaayo ey'okubeera mu zzaŋŋanda. Kyokka era amawulire gategeerekese, abakungu abagoogedde bavudde mu gavumenti ya ggwanga erya Pakistan, naye olw'okuba babadde tebalagiddwa amannya gaabwe bagasulise era ne batagoogera kaga nti mbu balabawo enteeseganya weeziri ze bayita indirect talks. Kati nga Amerika eyogerezeganya n'eggwanga erya Iran ku biki ebyandibaddewo, ku biki ebyandikoleddwa, ku bandikoze batya, nti ye bino tebanababireeta mu bwoleke naye waakiri abakungu abo bo bakirabye okuva e Pakistan ate era ggoonya bwekubikira ebyennyanja oba nekuba nti biweddeyo mu nnyanja toyinza kuwakana kubanga yo gyesula. Kakati ne bano abali wakati mu kulaba nga bateekerateekera enteeseganya zino bakubuulidde naga nti ye ababiri bano boogerezeganya era bawuliziganya ku kigenda mu maaso n'ekyo kye bandyagadde kibeewo. Onajjukira gwe omulunyampuliriza nti ceasefire gye tukyalimu emmundu yawummulamu mu Iran awo wakati waabwe n'eggwanga erya Amerika era ne bamala bagyongera ennaku bwe zaali ziweddeko nti kaakati eno eriwo tewali amanyi lw'enaakoma. Naye era Donald Trump muno mwayogerayogera yayogedde n'awulirwa naga nti obutagiteekako kkomo nti egenda mpaka gyeyagala teyabadde mu buyabuya, amanyi kyategeeza kubanga ye yamanyi bwe baleeta emirembe mu mawanga ag'enjawulo. Kale nno toddeyo n'oga nti ceasefire agreement eyakoleddwa oba endagaano eyatuukiddwako oba eyatuukibwako temanyiddwako ddi lw'enaakoma. Omusajja bagambye Donald Trump agambye nti amanyi kubanga ye ayagala olutalo luno lubeewo era bw'aba ayagadde mu kaseera mpawe kaaga. Naye ebyo bwe bityo bwe bikyali. Kyokka teweerabira nti emu ku nsonga ez'omuzinzi
ezikyalemesezza enteeseganya gamba ne bino byonna okuggwa ekagolomolo ako aka Strait of Hormuz yagala kutegeeza nti akagolomolo kano okukasiba kaleese bingi okwesiba n'olwaleero newankubadde nga Amerika ega nti ate okusuula emisanvu eri yonna gyeri olwaleero nti ate nti era kyongera kukosa ggwanga lino erya Iran naye Iran ekyewulira eryanyi akati nno nti omusajja omukulu ono Abbas Araghchi ne bw'olabye ng'apalapalanya ng'ataagula endiga bw'ava mu ggwanga erya Pakistan bwe agenda mu Oman ate wuuyo n'agenda mu ggwanga erya Russia nti agenderedde okwagala okulaga ab'amawanga ago muno mu Oman ayogenzeyo ayogerezeganye nabo abategeeze nti abange twafiirwa dda twafa dda singa mukkiriza ne mukolanga bwe twagala obugagga bugenda kubafuumuukako newankubadde nga mubuyina bugenda kufuuwa bufuuyi obugagga kakati Abbas Araghchi wasisinkanye bakulu banne mu ggwanga lino erya Oman abasabye beegatte ku ggwanga erya Iran si mu kukuba masasi wabula ku nteekateeka eri awo ku kagolomolo aka Strait of Hormuz nakubuulira nti newankubadde eggwanga lino erya Iran kagolomolo ako lirinako ekitundu oba tundutundu ddene businziira nga bwe kenkana naye n'amawanga amalala omuli eggwanga erya Oman n'eggwanga erya Saudi Arabia be bannannyini kakuuba aka Strait of Hormuz kakati ono agenzeyo abagambe nti bye baali baateesa n'ab'Oman nabo bandisaanye ne babigoberera kwe kutandika okwenyigira mu kujja ensimbi ku maato amanene agayita awo beenogera omudidi gw'ensimbi naye okusinga ng'okuviiramu awo nga Nalweyiso ababula olugave nti mujje tugire kati ekikyavudde awo tekinaba kutegeerekeka bulungi kubanga onootegeera nti Oman akakwano we kali kanenemu ddala n'eggwanga erya Amerika kakati ate bano bazze buzzi era babadde siga nti bamukwano ekiri awo ate Amerika ye yagaanidde ddala amaato okusolozebwa ensimbi babadde tuyingira mu wiikendi wano ne nkutegeeza ekituufu ebintu bijabagidde Amerika ekimugumbiza waagumbye okulaba nga munne Iran tayongera kufuna nsimbi za bbira mupango kubanga buli lunaku $5 zifunika awo kakati nga mukulaba nti Iran singa neegatta mu mbeera eyo neyeegattagatta n'aba ng'asolooza buli lunaku ssente ezo wanaagenda okuyita wiiki anaaba takyagambikako so nno kyekibatutte mu ggwanga ery'Oman okusobola okuperereza bakulu bannaabwe sayidi eyo ekintu kino baleme kukiyimiriramu bokka ng'ab'e Iran wabula n'amawanga ng'eryo bwe bagabana akagolomolo nabo baba banaabanga baboogerako nti olaba ensimbi bwe basolooza ne Oman n'akibaamu newankubadde ng'era ne mu lutalo nayo yennyini efeesezza kyokka newankubadde ng'ebyo byonna biwulirwa era birabwa njagala kukutegeeza nti amawanga gombi gano enjuyi zombi olw'Amerika n'olw'eggwanga erya Iran newebukeeredde olwaleero ng'era bawera nkolokooto omanyi bwe twate tuyingira mu wiikendi Donald Trump yayogedde n'akiddamu awo byabadde ayogera bulijjo eby'okutiisatiisa nga bw'agenda okubabattula n'okubabuttula byonna omulundi gumu kyokka nabo baamwanukudde nga tebeemodde nakwemoola newaga nti ekituufu ne gye buli olwaleero emmundu bo tebagijjangako olugalo ku triga awo beeteefuteefu era buli ekijja bakiraba kaakati bajja mukuba bamubandagaza ate ku mulundi guno kyakola kye bakola ebyo baabyogedde mu wiikendi abaga nti bw'abakuba wano era nabo we bajja okukubira ddala teri kusaasira naye ebigambo bwe bityo bwe bikyali yagala okukutegeeza gwe omulungi ampuliriza nti ne Iran naye ewuliddwako ng'eyogera era mu wiikendi nkulu yagenze okusitula agende mu Pakistan ono Abbas Araghchi nga waliwo ebiwulikise ng'ogyeko okwewerera okukuba Amerika naye nabo baagambye nti ekituufu bwe kunaaba kwogerezeganya enteeseganya zino nabo beeteefuteefu bwe babanaaba nga bamaze okukibalamu nga kijja era nti bazeetabemu okwogerera ku ssimu nga Donald Trump bw'ayogedde kwe kusinga okwetunula mu maaso oba okutuuligana mu maaso nti nabo awo we banaasibira singa nga ddala
ebyo America gye bagiyagaza ekole enaaba ebikozi byo bye birwa kutegeeza tibabuulidde America ejja emisanvu gyayo bwe giri ejja amagye gaayo bwe gali n'ebirala ntoko ebigwa mu kkowe eryo bibagamba kyokka ate kaakati era n'ensonga ya musajja mukulu ow'eggwanga erya Venezuela naye eyongedde okusitula eyongedde okusimba amakanda mu myoyo gy'abasajja bano ab'eggwanga erya Iran kakati bwe boogera bagijuliza nga bagamba America nti bw'obanga oyagala tuteese amaato go gajje we gali ate ote n'omusajja omukulu Nicolas Maduro omukulembeze w'eggwanga erya Venezuela eyali kakati wetwogera kuliko mwannyina ate ye ono ali mu kawome mu kitundu ekya New York mu ggwanga erya America ebyo byonna ensonga zikyagendera ddala mu maaso ez'olutalo bikulaga tewaliiwo kyenkana ne bwe tuviiridde mu wiikendi kyatuukiddwako okulaba nga gwe wamma kikolebwa olutalo luke gw'ate abange nga luludde mpuliriza ne kino kimanye nga tumaliriza amakampuni agasuubula amafuta gaasuze galinze wiikendi eno bwe yaggwereddemu okutuusa ku Sande nga galinze nti waakiri gaagenda mu wiikendi nga gamanyi nti wanaabaawo okwogerezeganya wakati w'amawanga gano naye ekyo ekikyaganyisizza okwogerezeganya kyekiviiriddeko amafuta okwongera okulinnya abakulu bwe baawulidde abatuuzi baago n'abagasuubula nti tewaliwo okwogerezeganya kuliwo kakati we twogerera nga bbalo kiyita ekipipa kigula $9.6 n'obutundutundu obugwamu okusinziira wa wooba oli kyokka nga waliwo ne gy'ogenda okisanga oba okusanga epipa ku $100 ekijjudde kakati ebyo byonna muziziko gukyali munene gwe mulunyampuliriza ogutulemesa okumaliriza olutalo luno